Breaking news okuva Tanzania. Oluvanyuma lw'olunaku olwajjo abeekalakaasi okukakana ku studio y'omuyimbi Diamond Platinum abangi gye bamanyi nga Wasafi ne bagikuma omuliro. We bukeeredde olunaku olwaleero nga bakkakanye ku petrol station z'amafuta ne bazikumako omuliro. Bagamba dikiteeta tajja kubafuga. Bwe kataligirya dikiteeta tajja kubafuga. Abantu bakagwa ku ttaka abasukka 750. Ngera abasirikale ba poliisi balina order ya shoot to kill. Abantu bakyali bakambwe, petrol station bazookezza, ennyumba z'abaana b'abufuzi bazikumyeko omuliro, bikyalanda. Amazima gali nti Wasafi studio tebannabeerako nga bazookya. Kankikuddiremu. Wasafi studio tebannakubeera nga bazookya. However, Diamond Platinum bamutaddeko akazito. Kwanga ogenda ku social media platforms ezinjawulo n'ogezaako okubeera nga ogenerating information kweno story y'okubeera abantu gye basaturatinga nti Wasafi studio bazookyezza. Ekifaananyi waliyo kimu kyokka ekiraga nti bazookyezza, teriiyo butambi. On top of that, n'akatambi akavuddeyo okubeera nga kalaga Diamond Platinum ng'akaaba, katambi kakadde ka mwaka gwa 2024. So si kapya akomulaba ng'akaaba, abantu bagamba akaaba, studio zibazookyezza. Olw'ensonga ki? Kuvaayo n'awagira omukulembeze Samia Suluhu. Samia Suluhu. Samia Aliondimanyi. Omukulembeze w'e Tanzania oba president w'e Tanzania gwe balonze era bw'atunalayizibwa. Abantu bagamba ono awagira omuntu atulugunya abantu abalala. Naye bamutiisizzaako awo okukakana nga posti ze yateekayo ng'awagira n'okubeera nga supportinga omukulembeze ono aziggyeeyo. Katambi waliwo ke yayogera awo akamuviirako ensasageno okubeera ng'eri bwetikanga kuzanyira. Naye nga sinnabeera nga nkakuzanyira. Kujjukiza Erans Rwana Nalubega Ami n'ategese conference ku Nsambya Sharing Hall okuyingira $5,000 butawinza okukozesa emitimbagano, internet, social media okubeera nga okolerako business n'okulaba ng'otandikawo small businesses n'okulaba ng'okulaakulanya business zo. Okuyingira $5,000 tebo ya kakadde kamu SMX gya kubeerayo, naawe nkusaba obeeyo.